Ebya Eddie Kenzo si birungi eno wuno bavuddeyo ne babeera nga ate bamwabya bavuddeyo ne babeera nga bamutabukira ene Newspack channel webale kuba nti nate ogyekumireko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa tutandikidde wa Eddie Kenzo oba muyite Edrisa Musuuza president w'abayimbi bavuddeyo ne babeera nga ate bamutabukira nga bamwabya munnange ssente nno zireese obuzibu okitegeera nno proper talina bigambo birungi eri Eddie Kenzo. So bw'obanga ogenda kutwala president ng'ogenda mulaga abayimbi b'e Kampala bokka, the question will be how about those in the regions? So ye takireeta mbu abaagaliza nnyo oba abaagala nnyo, no, akireeta lwa nsonga interest ye that gives him another 10 billion to his account. No, just nakubuuza nene ekibuuzo era ngenda kikubuuza ku mpewo nti mu UNMF bani abasayininga ku check na sente tezinnavaayo. Of course president ne vice president nedda si bwe kiba mu organizations abeera president oba CEO, finance manager n'omuntu omulala. UNMF be bani ani wa finance ka million ne bebe cool ego subira basayiningako on the look of things. So bino ebintu tebirimu nti gundi ayagaliza banne wabula it is just personal interest. Era singa abadde takifunamu teyalikoze eki, teyalirwaniride bantu abo. Lwaki abalwanirira ku mulundi guno nga n'emirundi giri gyonna kuva 2010 Eddie Kenzo ayimbira President Museveni? Lwaki ku mulundi guno gwokka lwakola ki lwavaayo okubalwanirira? Ekirala ndowooza ayagala asigale yekka. Nezino zonna babebe kulu zibadde balyako entono kuba essaawa eno alabika alya like times 20 kuba neze balya. So ayinza okuba ayagala asigale na yekka because bw'otandika okuregionalizinga bwotyo baali badde batuulanga abantu abakulu n'abakulu ne boogera ku nsonga ezo okitegeera ne batazireeta nnyo mu media. Yamaze okutulaga nti UNMF is a political organization or an organization that supports a political ambition. So, and that is evident in the way he carries his whatever UNMF. Toga Palasonga vice president one. Antikati nakubuuza ekibuuzo mbi nti gwe ng'omunnamawulire ali close ku Eddie Kenzo era ng'obadde following a federation for some time. Unfortunately nze bwe mutandikidde ogenda mu federation nga mawulire sikyali active as such. Naye kati gwe nga munnamawulire abadde active njagala ombuulire basignatory ba Uganda Musicians Federation bani okitegedde because bwaba tewaliwo mbeera ya bulambulukufu mu ngeri sente gye zivaayo omukulu abeera mutuufu kugamba oyo sijja muwa oyo sijja muwa oyo sijja muwa. This is a personal project. Subscribinga, likinga, leka bakabwawo mu comment section. Amunange pressure 24/7 yakomyewo buto wabula yatandikidde mu kuba nti nate asabula Tamale mirundi Junior. Kiriza tubeere nga ate tubikuwa. We yamaze okusabula Tamale mirundi Junior ate munange ne president wa NUP naye teyasimatuse bibino. Alaba akafaananyi nga Tamale Junior afukaamiridde omugagga Mbu Amini. Kati omugagga oyo Amini ng'atudde mu kamotoka kalinga bino ebidomola ebiŋŋaŋa mbu nga Tamale Junior amufukaamiridde. Bwe Tamale Junior banno basikirako edi gwe wasikira Kabada. Okay? Wano mwali muvuma ekyalo kyonna nze nga ndowooza ogenda kusikirako edi aponye moolo. Naye bw'oba yatuuka mu kusikira wasikira Kabada toyagala kukola obeera ng'ofukaamirira abagagga. Oyo gw'ofukaamirira kitaawo wamufukaamirira yakuwa ssente mmeka mweswazaswaza. Omusajja omukulu olina olubuto olukulinga ekisakada ky'ebisaaniko akabuto kamutumbidde ng'ettumu y'akasasiro mbu naye afukamira muwa obupalepale we bw'ayambala. Ofukamira biki ne bakuba n'ekifaananyi. Afukamira ki? Mbu omugagga Amini. Temwagala kukola kyobula mugenda muzungira mu matako g'abagagga. Buli omusanga abagagga ate mwayiga banene abagagga abambala kano kayero kankajje namusaagala busiru kankajjemu nga we. Ugamba otya abantu bakusondera ssente za campaign nga wagerinnya ennyo n'ogenda e Bulaaya. Abazungu bakuyambye eki. Kati wali okulayo ki ku mawulire? Waliyo omuntu gw'owagira n'owulira nga naye akumazeeko emirembe.
unagambye oli mulalu omuntu bwageziwala nnyo alaluka kati nze amagezi ge nnina mangi nnyo era ndi mulalu era nze nsobola okukukwata nenkutuusako obulabe nimala nengenda mu kooti neŋŋamba nze ndi mulalu nze nabagamba dda ndi mulalu okwewunya amakooti era nze bwe ŋŋenda mu kooti bakimanyi nti ndi mulalu nsobola okweyisa mu ngeri yonna gye njagala ne mutabaako kye mu nkola yadde okunkuba mu mbuga z'amateeka because I am mentally ill okay ndi mulalu omuntu watabalalukira munfukira ekizibu nze nalina okulaluka ndi mulalu era gwe kirumye obanga olaba nti obulalu bwange bukusinye tambula mpolampola ompiire get out of my life you go somewhere else. Calvin Kayanja avuddeyo n'asekerera abo ababadde bagamba nti NRM tekyalina buwagizi, NRM tekyalina bantu, simanya babeera na bwana buto, simanya basomba bantu. Agambye nti mulabye Nebbi kye yakoze. Oyo gwe bayita Calvin Kayanja. Katubeere nga tubikuwa. Abantu b'Nebbi basizza kimu nga nkuyege nti Pulezidenti Museveni afuge paka Yesu bw'alidda. Omanyi mwali mwalowoozesa abantu nti Pulezidenti Museveni talina buwagizi kuggulaawo paka ghetto structure bwe yakola ku nsonga zaffe kati ekifa kuggulaawo ndi tukikuwa butereevu bwera Calvin musomba abaana b'amasomero muleeta basibe muleeta bapulizoni muleeta basomesa muleeta basirikale abo abantu boolabira ddala ab'okukyalo abo abantu boolabira ddala abeereese abantu boolabira ddala abayaayaana Pulezidenti Museveni bamwagalira ddala kuva ku mutima Nebbi esazeewo mujjukira akalulu akawedde eno Bobi Wine teyafunayo wadde akalulu naye yamulowoozaako obulowooza n'ennyumba baagisengula ku kyalo Pulezidenti Museveni awuumizza Nebbi bonna basizza kimu nga nkuyege ti muzeeyi afuge paka Yesu bw'alidda nga bawa butereevu batuuze b'Nebbi be baŋŋambye balowooza nti Pulezidenti Museveni agenda mu kisanja kino kulaba ku buwagizi obwo bw'abadde nabwo Nebbi obiveemu oba omwegatteko. Olutalo luli ku TikTok munange oyo gwoli mukulaba mu video bamuyita Calvin. Calvin alina mukyala we mulungi omuwala alabikira ddala bulungi. Kakati Calvin yagenda munange n'abeera ng'ate ajerega abakyala ng'ajerega abakyala awo ebigambo ebitaasanyusa bantu. Kakati munange mukyala we baleese bwino. Baleese bwino akwata ku mukyala we mukwano katubeere ng'ate etukuwa akatambi kano mbw'omuwala mwenzi bw'omuwala mwenzi katusooke tubeere nga tukuwa bwino ono ate era tugenda kubeera nga tukuwa Calvin. Ekyo ekifaananyi mukiraba bulungi, ekyo ekifaananyi mukiraba bulungi, ekyo mukiraba bulungi. Ekyo ekifaananyi si kyadda. Oyo gayi kati kambabuulire si wadda. Oyo gayi wabanga kisiwadda okubanga oyo gayi abadde amudeetinga ng'alina Calvin. Calvin atusinikira amannyo n'atugamba ati omukazi amulya yekka. Kati kambalage oba kikube screenshot. Wuno ng'apuleyinga n'eddobo. Naye kati wano wendi muli ogu. Chukube screenshot kati nkuletera obukakafu okompe yalinge okakasa amazima amatuufu nti Silivia babadde bamukola ki? Tunuulira ez'enviiri si ze zimu, ez'enviiri si ze zimu munziremu. Mukiraba ayotavaamu ya ex tulina by'omujjukirirako. Bannange waliwo kyenjogera nga kya bulimba oba kino tetukuba mukazi, tetuli mukakkanya mukazi, tuli mu kukakkanya Calvin. Lwaki tumukakkanya? Calvin yavayo n'atugamba ti omukazi weffe Balatiifu ffenna atulabanga mbizi, ayina ekintu kye yamuteekamu n'akimutuuzaamu okubanga ffenna Balatiifu atulabanga mbizi. Lwaki Balatiifu ffenna atulabanga mbizi? Because nti yamuteresa $2 million
talina bwetaavu bwa ssente yamumalamu n'amalo ga ssente. Ekirala n'agamba abali kuno abakazi abawolereza Calvin mulaba likodingi zaffe ffe abasajja. Mu abakazi yabagambye mulekere ogenda mu inbox ye nga mumuzuuzizaako ebyo ebibeerebyere ebyagwa ebyabasingo mother. Are you getting me? Calvin yagamba ebikazi biri kuno ku app biri kuno tebyagaliza relationship ye. Ebimu byayiika embeerebeere ate nga bisingo mother. By then obudde obwo twali tetunnaba kutegeera nti Calvin omukazi gw'ayina naye single mother. Katonda yamugeredde bibi obukakafu ne bujja kyagenza okuzuuka ng'omukazi gw'ayina naye waka nga naye single mother. Bannange wallahi ya Mungu bantu mwegendereze nga tonnayogera. Wegendereze nga tonnaba kufulumya kigambo mu kamwa. Okitegeera abantu abamu mugane mutuku baffe balatifu abaasamu ffe balatifu ababeera kuno ne twasaamirira. Naye wallahi amazima wootaleeta kintu kyo ku app wano gwaba wootaleeta kintu ku app wano. Kati kambuuze Kyagaafu mmanyi mukazi wo simumanyi lwa nsonga emu tomuleetanga ku app kuno. Mwabagamba nti Calvin tetumwagala omwana agambye latifu jjuu oddo otya ku bakazi n'ogamba nti bisingo mother biri kuno biyise mbeerebeere. Bisingo mother biri kuno ku app biyise mbeerebeere nabyo biri eno mu inbox ya biri eri mu inbox yange binkwana. Like really wallahi amazima ga Katonda ekyo ekintu kyannuma kubanga abasajja ennamba kuno esinga kuno basingo mother betuyina be bagirlfriend baffe be bantu baffe tubagadde tubawasizza basingo mother. Todda kuno n'ovuma singo mother. Don't. Kati obudde buno omupiira wagwekubye wekka omukazi gw'olina ate Calvin okyusizza ebigambo bye watandika nabyo byonna wabikyusizza ku live y'eggulu. Calvin nakola live emu nesizzaako live ndala. Live yange nagikola ku Lwakusatu. Wankoledde live ku Lwokuna n'Olwokutaano wankoya live. Yesterday but wano ne yesterday. Oba kitegeera buli ali kuno gamba latifu jjo bannaye bantu mmwe wooleetanga laavu yo ku social media era eriggwerawo ku social media. Wooleetanga laavu yo n'ogiteeka ku app eno era weeriggwerako era weebange eggwawo tubeera tujja kumanya. Todda ku bantu obakkakkanye because nti oyina omukazi. Tulabye abakazi ffe Calvin tetulwanyisa ati mukazi wo mulungi no. Ffe twegase n'abakazi abawunya perfume wansi katavaamu kawoowo kasusu nga kawoowo akamuvaamu perfume ate nga si perfume ezaawa ne Uganda. Buli ali kuno gamba jju wabula todda ku bakazi kukkakkanya. Nabagamba relationship yange nagiteeka ku internet nga nywevu. So buladi n'obojjayo video okujjako ng'oggyeyo video ng'anyirira okusinga wanyirira kati awo nja kugamba nali siri mwetegefu. Naye ojjayo video ng'ezedda abasinga kati nedda. Buladi mulekerawo emitima emibi. Kera ku macho gambe Calvin weebale kulabirira omukyala. Ono mwana yali akaddiye nga bamumazeeyo. Kisegera nemmuza ku mutindo naawe kenyini n'otuka ekyango omulaba nti kati mulekirewo oba mugamba ayina abaana 10 oba mugamba ayina abaana 1,000 oba ayina bameka oba yawasaani oba wa Buladi temuyina kipya kye mugenda kwogera. Era nze n'embadi yange tuli tuti nze mbagambye bwe nneegezaamu bwe kera temuyina kipya kye mugenda fulumya. Ebyo bye muliko muli just mitima mibi. Nze sajja kuno nga nina gwe njagala kulwanyisa. Nabagamba abasajja mulabirire bulungi abakazi. Kisege ensonga lwaki nakwata laavu yange njiteeka ku media. Oba olina obusobozi obulabire obusinga n'obwange that is good. Newe nzijawo ne mbagamba muza abakazi benzi abakazi
you. Kiriza tubeere ng'ate tukuwa katambi kano ono avuddeyo n'alokagamba nti Bobi Wine si wa balondemu biibino. Tulina omuntu omu mu opposition gwe tukkiriziganya naye. Ffenna almost 80% abali mu opposition tulina ekintu kye tukkiriza nti omuntu asinga amaanyi mu opposition leero bamuyita Kyagulanyi. Emabega awo nabagambako nti oba omwagala oba tumwagala, oba oweebuza weebulankanya oba okola ki, tewaliwo muntu asinga Robert Kyagulanyi Ssentamu maanyi mu opposition. Ekyo njagala tukimanye era tukikkiriziganyeko. Mujja kulaba ebitundu nga Nakasongola bironda, bw'olaba results za elections osanga nga biraga nti no bironda 100% NRM. Naye omuntu alonda 100% NRM kijja kitya nti mukulu Kyagulanyi ate bw'agenda Nakasongola atajjuza ne wajjulira ddala bajja kugamba bazze kulaba muyimbi. Nedda bazze kuwuliriza nsonga kubanga zezo ensonga ezibaluma. Ensonga eziruma bannayuganda si nnyingi nnyo. Ekibbattaka, ebbula ly'emirimu mu bavubuka, ebbula lya ssente ezitwala abaana mu masomero ate nga ne standards z'amasomero ziri wansi, abaana ne bamala okusoma ate ne batafuna mirimu, obumenyi bw'amateeka oli n'akutwala ku poliisi n'omutwala ku poliisi era n'avaayo nga wakamala okwawukana naye n'avaayo, okubba ssente, ensonga zo human rights, okwantira abantu tebalina ddembe lyabwe kugamba ensonga ezo eziruma eggwanga zensonga mukulu Kyagulanyi zayogerako, zensonga ezisomboola abantu bonna okujja okumulaba n'okulaba engeri gye tuyinza okulaba nti no tuzikola ki, tuzimalawo. Zino ensonga teziruma wa NRM, teziruma wa DP, teziruma wa NUP, teziruma wa FDC yekka, wa PPP, wa Peasant Party obaani, siwe bokka beziruma. Era y'ensonga lwaki nze nkimanyi nti akalulu ka mukulu Kyagulanyi si kalulu kaaba NUP bokka. Ba NUP just subset, bantu batono nnyo kwaba abamulonda. Abantu bakkiririza mu nsonga ze, y'ensonga waliwo amulonda olw'eddiini ye, waliwo amulonda lwakuba ava wano mu Buganda, waliwo amulonda lwakuba yawasa mukyala Munyankole, waliwo amulonda. Ensonga ezirondesa mukulu Kyagulanyi oba ezirondesa munnabyabufuzi yenna nnyingi nnyo. N'olw'ensonga eyo Deputy President wa Buganda Muwanga Kivumbi okuvaayo n'agamba nti nno ekirondesa atali wa NUP wa NRM aba asazeeko obuwagizi bwa NUP almost 3/10, kubanga abantu bangi nga si ba NUP naye nga tulonda mukulu Kyagulanyi olw'ensonga endala, nga Kyagulanyi tumwagala ng'omuntu naye nga tumulonda olw'ensonga endala ezisukka ku NUP. Tuleme kuteeka bwongo bw'Abannayuganda mu kabokisi akatono bwe kati okutandika okulowooza nti nno mukulu Kyagulanyi oba buli munnayuganda alina kusooka kuyingira NUP okusobola okuba nti naawagira Kyagulanyi. Ekyo nedda, ekyo tekigenda kusoboka. Kyagulanyi bwe twogerako yagenda e Busoga n'akwata Kadaga mu gwa Kadaga n'ebizibu byonna by'alina nti yali wano ku paalamenti, n'ajjawo ebisanja, n'ajjawo emyaka, n'akola ki, n'agamba ono gwe tuva tulonda. Nja kusobola okukola naye. Yagenda ewayume kubanga Ayume taata we yafa, gavumenti eno teyannyonnyola bungi akisidenti eyo bwe yali, n'agamba ono omwana Ayume tujja kusobola okukola. Kano ke kalulu ka 2021. Ate mu kalulu ke kamu yagenda ewa Lutamaguzi n'agamba Lutamaguzi ono sigenda muteekako muntu, si nti omuntu asobola okuvuganya Nakaseke yabula. So n'olw'ensonga eyo, ensonga olaba ye yennyini pulezidenti w'ekibiina asitula Kadaga bw'amanyi nti no NRM ng'alina n'ensonga z'amanyi obulungi, n'agamba ono oli yamusinga segera kyentegeeza era ono nja kukola naye. Kati gwe ate Muwanga Kivumbi bw'ovaayo n'ogamba nti ate buli ayagala buli wa DP oba buli wa FDC oba buli wa PPP oba buli wa Peasant Party oba buli wa ki abeerawo NRM, then kati awate okutegerako kubeerako kukakanyiza ekibiina kya NUP. Njagala tusigale ku nsonga ezatutwala mu struggle, ensonga ze twagamba nti nno tuli ba people power.
nti ffenna tukkiriziganya mu maanyi g'abantu buli muntu alina engeri gy'anyigirizibwamu naye nga ffenna tugenda kwegatta tubeere mu kisero kimu ekisooka okuggyako nakyemalira era ekitutwala mu maaso nti bwe tumala okuggyako nakyemalira olutalo olw'okuggyako nakyemalira ani alukulembedde nti Kyagulanyi tugende n'ekyo waliwo omuntu ali eyo wansi e Masaka nga waddipi nnyo Mao yamutama okumutuuka wano naye nga yagamba ngenda kulonda Kyagulanyi olw'okuba Mao yantama si lwakuba wa NUP naye lwakuba Mao yakola ki yamutama akalulu nako tukaagala mu lutalo buli kimu tukikozesa bano betuvuganya bemulaba bano betuvuganya babbanga n'amamotoka mu bigo babbanga zi forex bureau babbanga zi pharmacy bakola ebintu babbanga tractor babbanga tractor z'abalimi babba emwanyi mu zi cooperative batwala ente z'abantu bazirya nga bafa ekintu ekikusooka kutuuka kwenunula bwe baamala okwenunula abafunamu bafunamu abataafunamu tebaafunamu abalala bakyafunamu abaana baabwe n'abazzukulu bakyafunamu ekyo kyetwogerako nti struggle yeetaaga amaanyi mangi yeetaaga buli muntu ate yeetaaga okuba nga tetususula muntu n'omu n'olw'ensonga eyo basaba bannayuganda kino si kya NRM versus Kyagulanyi nedda bwete tambudde obadde mulabi mulungi walekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba